Well, tukwaniriza nnyo ku Wiki TV. Tukujjukiza nti gwe atandaba okusubscribinga ku channel eno, ffe tuwaayo kubanga tukutuusaako ebyo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda wamu n'ensonga nnyingi nnyo naddala mu nsiiko eyo eya entertainment, ebyobufuzi, ebyemizannyo wamu n'ebintu ebirala bingi nnyo. Bintu bingi bibadde bitambula era nga bino bibaddeko ebigambibwa nti Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda, Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, yandibanga akisizza omukono. Bino bitambulidde okumala ebbanga eriwererako ddala ennaku nga nnya ku social media ne ku mikutu emirala mingi nnyo gye mugatta abantu. Wabula Obwakabaka bwa Buganda bubadde tebunaba kuvaayo kukola statement yonna ku nsonga eno era nga olunaku lwa leero lwe tulinganga nti tuwuliddeko ki ekiva eri Obwakabaka nga olunaku lwa leero waliwo post ekoleddwa State House ye Kenya era nga ekoleddwa omukulu Uhuru Kenyatta ng'ono ye mukulembeze w'eggwanga eryo erya Kenya era ng'ategeezezza nti olunaku lwa leero abadde n'okusisinkana Kabaka wa Buganda era nga balina ensonga nnyingi ze boogeddeko mu lukuŋŋaana luno lwe babaddemu. Kakati nno mmwe ababadde babika Kabaka wa Buganda nti oboolyawo yakisizza omukono mubadde bakyamu era nga gwe wenna eyasomyeko ku bintu bino ku social media nkuwa amawulire amatuufu nti Kabaka wa Buganda akyalimu era Kabaka wa Buganda akyalamula. Ebyo nno bye tusobodde okuba nga tukuleetera wano ku Wiki TV era nga twagadde kutegeeza oba kukakkanya mitima gya bannaffe abava mu Bwakabaka buno bwa Buganda ate wamu n'abo abaagaliza Obwakabaka bwa Buganda ebirungi okubeera abagumu nti Kabaka waffe akyali mulamu talina buzibu bwonna. Wangaala Ayi Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda mubeere bulungi mweraba.